Kaseera ka kusoomozebwa ng'eggwanga tufiiriddwa omuvubuka abadde akabonero akalaga nti omuntu asobola okuva mu myala n'afuuka omuntu ow'enkizo. Sseggirinya yamanyibwa nnyo nga Richard Sseggirinya eddoboozi ly'ekyebando nga muvubuka akima amazzi ku kyalaawe waffe e Kawempe, naye n'ayolesa obuvumu mu kuyiiya mu kulwanirira abantu paka lwe yafuuka Lord Councillor ne yeesimba omulundi ogwasooka yadde tebyatambula bulungi naye yalemerako. Kabonero ka kukkiriza, kabonero ka kwasa jinja okufuuka kyabadde Sseggirinya paka Katonda wamujjululidde. Kyakulabirako kirungi nnyo eri abavubuka naddala abawangalira mu mbeera ey'okusoomozebwa nti tosaana kwekubagiza olwawa gy'ova, kuba Sseggirinya tukijjukira bulungi yabeera ng'akitugamba nti mu kujja mu Kampala yagira ku loole y'amatooke ne bamuteeka e Busega n'anoonya oluguudo lw'ayinza okukwata yamalira Kyebando. Kale omuntu eyajjanga ne transport tamulina amuleeta okuba nti alinnye n'atuuka ku level ey'obukulembeze obutali bwa kitundu, obukulembeze bw'eggwanga eddamba n'amanyibwa wano n'emitala w'amayanja, kikulagira ddala nti gy'ova siwe wakulu wabula by'oyiga n'enneeyisaayo n'enkola ye y'emirimu bisobola okufuula obwetutumu okusinga bw'oyinza okukirowoozaako. So nga Uganda tufiiriddwa nnyo. Sseggirinya yaleeta revolution mu mulimo guno ogw'amawulire okuva mu by'okkuba ng'amasimu, social media bwe yajja mu myaka gya 2020 awo nga tutandikiriza 2019 biseera bya COVID we yafunira erinnya lya Mr. Update. Yategeera nti amawulire gagwana okutuuka ku muntu mu mbeera ez'enjawulo. Ebyobufuzi bye twali mu campaign byali byakufaana kuwona, yakozesa amaanyi ag'omuzindalo n'ag'eddoboozi lye ne kamera ye n'atuusa amawulire ku bannayuganda bonna abali wano n'emitala w'amayanja. Erinnya lya Mr. Update bwe lityo ne likala okuva ku Sseggirinya eddoboozi ly'ekyebando ng'abuulira abantu amawulire ensi yonna. Tetusobola kwerabira kwewaayo Sseggirinya kw'abadde alina. Ffe nga babaka banne abadde atuwa challenge ennungi era nga atuwa ekyokwelabirako ekirungi ku buweereza obuli personal centered okuyamba abantu. N'ateekawo eddwaliro ng'ayagala kuzimba ssomero, n'ateekawo initiative eziyamba abakyala abazadde, n'ateekawo initiative ezikubiriza abantu okusevinga, n'ateekawo Segi box nti omuntu akiri atereka omutwalo. Mu Parliament ya Uganda Sseggirinya mwe tuli ey'e11 yekka ye yasobola okukikola era n'agamba abantu nti atuukiriza manifesto ye mu bbanga lya myezi 6. So kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo 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 nnyo, si eri famire ye abadde tekyali muntu wa famire, abadde muntu wa ggwanga Uganda okutwalira mu kibi. Kyafudde n'obulumi bungi, kibi kyafudde n'emirimu gy'atasobodde kukola, naye kye tuyinza okukola nga ffe abaliwo kutwala kyakuyiga na kyakulabirako kya Sseggirinya n'emirimu egy'okulabika nga gigenda mu maaso. Sseggirinya has been